Muluka mutuba ebiri lubya mu ggombolola ya mukulu wa kibuga Mmengo Lubaga mu ssaza Kyaddondo Nansubuga Maria mu kutandise na kitambiro kya Misa nga kikulemberwamu Reverend Father Damba Emmanuel ow'Amapeera na Bulagala Church Parish. Oluvannyuma asimbye omuti ogw'ekijjukizo ku Ekereziya. Wano Owekitiibwa Ronald Bakulu Mpagi omumyuka asooka owa Kaggo akulembeddemu okumutuuza mu ntebe mu butongole wamu n'omumyuka we era ne bakuba ebirayiro. Era nja kugondera ebiragiro byabwe byonna Katonda nga ye mubeezi wange. Nja kuba muwulize eri Ssaabasajja Kabaka. Obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bwatisse Omumbejja Joyce Alwango alagidde abalayiziddwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe era baweese Obuganda ekitiibwa. Buli muweereza gula akasengejja okateeke mu yafisi yo kikuyambe okusengejja buli nsonga yonna. Omumyuka asooka owa Kaggo Ronald Bakulu Mpagi ye alabudde abaami b'emiruka okwewala emize egy'ettamiiro n'ebirala. Enneeyisaayo, ennyambala yo, ebikolwa byo n'ebigambo by'ofulumya birina okujja ekitiibwa ky'Obwakabaka. Omukiise mu lukiiko lwa Buganda Owekitiibwa Jane Francis Lukwago ne Mmeeya wa Lubaga Zaake Embeera ze Mawula nabo bakuutidde abaami abalondeddwa okukola obuteebalira. Ffe mu Bwakabaka eno tuli baweereza, tetuli bakulembeze. Nsaba tuweereze abaami ba Ssaabasajja Kabaka watali kwerekeramu. Tweyama tetujja kussa mukono wansi ku nsonga yonna ekwatagana n'Obwakabaka. Omubaka w'ekitundu owa Lubaga North Abubeka Kawalya akuutidde abalondeddwa okukozesa obuyinza obubaweereddwa okuweereza Obuganda ne Uganda yonna okutwalira awamu. Era tubasaba mutuyambe Obwakabaka. Kimanyi babatiisa nnyo babaagala obbajja mu nsonga z'obukulembeze, naye mbasaba ensonga z'obukulembeze bw'eggwanga tezibakwasa nsonyi. Mu ngeri y'emu nga bwe guba buli mwaka mu Gatonnya ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bakuŋŋaana okukuba ttooki ku bye batuuseeko ssaako n'enteekateeka y'omwaka omujja. Wano akulembeddemu enteekateeka y'omwaka guno Ssaalongo Mutyaba ku mukolo gwe babaddeko ekiteeza Lugazi mu Kyaggwe ategeezezza nti waliwo abagufudde omugano okufera bannayuganda kyagamba nti kikyamu. Omuntu akeera enkya n'akyusa amaloboozi, omuntu akeera enkya n'eyita kyatali, omuntu akeera enkya n'omubuuza oli musawo nga naye yamutuuza talabika. So nga muntu yenna yali ayitibwa omusawo mu biseera biri nawo waalingawo okutambulamu ng'ow'ensonga.